Wadde wanenga kankoleyo kano ka video nga mbuusa ku bakyali bange naddala bangoberera eyo abantu bange. Ennaku zino ebintu bingi ebigenda mu maaso, bingi, ensi eri upside down, buli muntu ayogera kino oli ayogera kiri, naye oluusi ne kireetera abantu abamu obuzibu. Olina abeera nga alabanga olw'okuba alaba abantu abamu balina bye bafunye, oli neeraba nga ye mbu talina gy'alaga. Don't compare yourself to others. Don't. Kola bibyo. Buli muntu alina destiny ye. Buli weekomparinga ku balala ojja maliriza nga ebyolaba bifu. Kola bibyo, weebaze Mukama gy'akugye ne bw'akutadde ne gy'olaga. Teweekyawa. Ate si buli muntu nti ali bw'atyo ng'ensi bw'ogiraba buli omu ayogera kino, abala badde eno, abala badde eri, ensi kwegamba buli kimu. Okwawukana kwafuuse nnyo nnomo. Naye amawulire amalungi gennyina ntiizi. Okwawukana tekulina we kwenkanira na kwegatta. Obwegassi bulimu nnyo amakulu era bwe bulimu enkulaakulana. Kitegedde. Unity is better than division. Kasita mwegatta mukola eby'amaanyi era mugenda mu maaso mangu. So wadde ebintu biri bwe bityo ng'olaba abantu baawukanye nnyo, nayogera bino nayogera biri, teweerabira nti abantu abalungi mu nsi bangi. Si buli muntu nti ali bw'atyo. Abantu abalungi gye bali bangi era bagenda mu maaso. Era bye batadde ensi eno mu maaso w'ogiraba eri. Abirivinga by'okukola bye bakola going crazy gye bali era batu-entertaininze bulungi. Naye eky'omukisa omulungi nti n'abatwala ensi mu maaso mu bulungi era gye bali ate be basinga obungi. So bless you. Beera nga omanyi ky'oliko ojja kutuuka. Slow but sure. You rush, you crash. Be on top of your game.